naye omulundi ogumu nalaba jjajjengo emuyingiza mu kibira ne mukwata amakendegere nga bwe mugamba nti gite jjajja gite nambogolera nga bwaŋŋamba nti ndeka ojja kutuusa ensolo. Bye bigambo ebisirikitu ebyawambira mu matu gange bwe nali mpita ku mukutu gwa TikTok ndyoke neeyunge ku program ya Tuula Tusome. Ennaku z'omwezi 20 neeyunga ku program ya Tuula Tusome paka kati. Amannya gw'ojulira Joan Nakiini nga neddira nvubu akabbiro njuvu nva Kyaggwe ewa Ssekiboobo. Njozaayoza bana Tuula Tusome bannange mwenna okutuuka ku lunaku luno we tuwezezza omwaka mulamba bukyanga tutandikawo puroguramu yaffe eya Tuula Tusome. Mwetusomera obutabo bw'olulimi Oluganda okuva ku bbalaza paka Olwokutaano. Ekyensinza ofuna mu Tuula Tusome nfunyemu emikwano, njize neeyongedde okumanya olulimi Oluganda, obuwangwa n'ennono ebyaffe Abaganda. Akanyomero akasinga okunsanyusa mu puroguramu ya Tuula Tusome kakanyomero k'okunkumula omukono mu kibya nti omusomi waffe ayinza okukwasa obuvunaanyizibwa okubirize banno nga muwaawaanya katabo wabula n'okolamu ensobi oba n'oyogera Oluzungu oba n'osobyamu n'akugjayo n'ateekawo omulala. Kale bannaffe abasinga ne batera kumalako bbanga ddene, kitusesa nnyo ne tusanyuka. Tuwummuza ebirowoozo ku live eno ate nga bwe tuyiga. Ekisinga okunnyiiza ku puroguramu eno lwe lunaku musomesa lwatasomye katabo oba oliawo nga teyabagambye nti sigenda kujja kuba weetegeka n'oweesunga ogenda okola essaawa zituuse nga tazze. Kale ne kimpisa bubi. Nziramu okuyozaayoza banna Tuula Tusome bannange nti mukulike okutuuka okumalako omwaka omulamba nga tuwuliriza obutabo bw'olulimi Oluganda n'okusomera awamu n'okuyigira awamu ng'abooluganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale, Nnaabagereka agerekera Obuganda. Kama kuma Kabaka waffe.